Unaotula, jamaa I don't know what is at school. I will never get up here. Never get up school. Oyo no ye musomesa eyayambyeko kubanga organizinga trip eno okugenda okulambula ng'omuntu yenna era mutuufu oba weesunze byogenda okulabayo jjukira ekifo kipya muvudde endeje mugenze kapchorwa naye ndabyeko bambi abantu nga bagamba nti kapchorwa oba nga tuvugirangayo mbu wazibu nnyo okuvugirayo emmotoka bambi ticca bimuweddeko agamba abazadde n'abagamba ntya ye nja kutandika ntya okubagamba nti abaana batufuddeko kitalo nnyo era kitalo ddala kusinziira ku mawulire agaliwo abaana bali 18 abakonfamingiddwa nti bafudde ate n'omuntu omukulu omu oba musomesa awo simanyi naye nga gega mawulire wabula ndabyeko ekizibu bakitadde ku driver nti yabadde muzibu nnyo nga tagambwako era tabuulirirwa kubanga bagezezaako mugamba nti munnange ebbaasi teri mu good mechanical conditions leka tukuyize emmotoka endala naye nga tawuliriza. My name is Sabil Abdul Haq. I am a native of Greater Kasarem. This accident happened mysteriously. It was too fatal. It was people who had come for a study tour at Kapchorwa since it's a tourism site. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, the driver insisted, even after senior drivers of the air told him that please, if the bus has an issue, you help us and you tell us reality so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner, that is Towe, around Towe area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on transporting learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to CP Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner trading center, that is the sub-county. The pupils went to Kaptogolo. Then from there, they used shortcut to CP sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the pupils. Reaching in CP, they had finished their exploration. The pupils were again requested to get back into the bus. Still, the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in CP, but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem.
We, even as we took it easy, we left him to load his bus. After loading his bus, students were being counted to the bus. From there, in short, after them traveling from Sydney, in a minute of 15, we had sad news that one of the buses that had transported people had crashed in Chepkwatit, that is Kawo sub-county. So the bus had a mechanical problem? Yes, the bus had a mechanical condition which we explained to the driver, and the driver insisted. Basi teyabaddeemu kirabika zabadde basi nga 2 oba 3, emu yeyafunye akabenje era yemu eyo eyabadde teri mu good mechanical condition. Eyo gye bagezezaako okumugamba naye nga musajja wataabagamba nze driver eno basi ngyewulira era nze ntegeera naye kigambibwa nti eyo kapcholwa tomanya aludde oluusi ng'agivuga bw'atyo naye ekyo ekifo kirabika abadde takimanyi bulungi era nga n'embeera zaayo kuvugira ku luguudo olwo nga talutegeera bulungi. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Ye omukulu Balamu Balugaala yayongedde okubanga ddala emirimu agikolera ddala era ku ground yabaddeko nnyo, yeetala munnange yeetooloola abaani abafudde abasigaddewo bali mu mbeera ki, mawulire ga nnaku nnyo. King David Junior School Ndeje bambi si birungi. I'm Dr. Siraj Masai, the District Health Officer Kapchorwa. This evening at 8 p.m. We got confirmation, and I have confirmed personally that a fatal accident happened around Chepkwatit in our district, one of the slopes of Kapchorwa. And this accident involved the pupils of King David Junior School Ndeje. It was fatal. That the children were approximately 80 in number, but we have lost around 19 confirmed bodies in our mortuary. The school had hired or were using one bus, and this bus, according to reliable information on ground, had mechanical problem in 2 spots near the scene of accident. It happened at Amukul and also in Tawai Corner around 3 p.m. and this evening. So for the casualties, we have been able to use our Type B ambulance that we received recently, and then the Red Cross ambulance, and the 3rd ambulance from Buramburi. These were the ambulances that have helped us in evacuating the casualties from the scene to Kasarem Health Center, to Kapchorwa Hospital, and to Muyembe Health Center. For now, the same ambulances, after triage and managing the cases, stabilizing them in our casualty with the entire team, we have realized that 7 of them were unable to manage. They may need high-level interventions by at the referral facility. So we have transported so far 4, and then the others, our surgeons, we have here 2 surgeons and other doctors. Currently they are in theater working on the other cases. Meanwhile, the entire team were able to mobilize them from the nearby, and those who were out of duty, we mobilized all of them. Most of them are already supporting us in casualty, in the wards and in theater. So as I speak now, we still have around 6 who are stable at Kasarem, 3 in Muyembe Health Center 4, but 1 is yet to be evacuated to Mbale using the ambulance there. Then the others are being worked on. We have not yet ascertained the exact number. We are optimistic that by early morning we shall ascertain the exact number of these people. Among the fatalities or deaths, there is 1 adult whom we can't tell whether it's the driver or is the teacher or 1 other guardian, we can't tell. That's the current situation. However, by this evening, we had already shared with the Commissioner Emergency Services at Ministry of Health, Dr. J.B. Wanyaye, and he was giving us a lot of guidance and support. For now, we are almost comfortable for what we are receiving as guidance from them. At Mbale, the team are ready, receiving our casualties and being attended to.
our work now is to ensure that for those who are still around, we continue monitoring and assessing them to see whether they are stable or they may need high-level intervention. Ye Thank dokita you. yasookedde ddala okwateninga ku baana naye nga mawulire ga nnaku ndabyeko ku ssomero abazadde baggyeyo essapuli abaggyeyo bayibuli bali mu kusaba munnange abamu waliwo omuzadde gwe nalabyeko eyasindise omuntu we ndowooza abadde akolera omumbaali jjukira abaana babaddusiza Mbale Main Hospital agende akebere yazze bambi n'ekifaananyi bwe yatuuseyo ne bakamutema nti ekifaananyi kino n'amannya g'oyogedde omwana y'omu ku abo abali ku lisiti ey'abafudde. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongere okuba nga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era tusabire n'abagenzi Mukama abe nga bawa ekiwumula ekirungi. Abaana bakafa baliwo 21 abaana 2 ne director kuba director afudde muzeeyi taddeewo kati mulinako Kiyimba Nakaweesi Lwakisira Musiitwa Iyani Nyangake Sendegeya Ochulo Joshua Kamu abalamonya tunagalaba naye bagenda kuweereza ebifaananyi kati n'essimu eri ku WhatsApp kati ngenda kuteeke ku WhatsApp y'abazadde kwoli ku WhatsApp y'abazadde kale ngenda biteeka kuno jayo mbiteeke ku WhatsApp y'abazadde bamanye abafudde naye nga bali captura abali mu ddwaliro bali waddeko bagenda ate lwaki nkulimba wana bagenda kutereera abali obubi babadde ngaabi abaana bagenda kutereera balina kati abamu babatesana mu general ward sirabanko bano abasawo beeno bakola abaweddemu omusaayi babateeseeko omusaayi omanyi nze sikunyumiza byesimanyi nasookedde embaali nengenda ebulambuli nenzija amalwaliro gonna nga liseemu nengenda Muyembe nengenda simanyi Kaseremu kati ndi Kapchora ndi wamu ne minisita w'abakozi nedda bagenda biweereza bagenze bikuba ebifaananyi bibaweereza bajja kulama abasawo bakola kye basobola abali obubi Nakawuki ndowooza abisi ni Nakawuki is the name of a girl. Yeah. And the other 2 wards. in the ward. You saw the name. We have few girls here. We have only Some 2 girls are here and then majority at the other side. Because Can you this find is out the- Nakawuchi? Who are these ones? Who are the 2 here? just after here. Here there are 18 in total. I'm saying the names here. This one, This one is We Ali. have a Jemima here. this one is a lip here. Alipke, This one is the leather Busida. Musida, Busida. Bring the fight. Kaba, Kaba. Israel. Israel. But can you read the name on that page? Put on the graph and read the name on the picture. Yeah, that's what I'm saying. No, I've known why we should only brand. Now my t-shirt, no one should blame me that I put on one t-shirt. No, everyone will say that man, I know him. When you plan more than one. So look for the girl called Nakawuchi. Nakawuchi ani? P6. By the way, aba P6 ayinza okuba awonye kubanga P7 ne P4 bwe bafunye obuzibu. Accident yatwaliddemu ne dayirekita w'essomero. Mawulire mabi nnyo. Mawulire mabi nnyo. Abaana 19 ne dayirekita w'essomero ne bawera abantu 20. Mawulire ga nnaku nnyo.
kyesimanyi driver we oba ssaawa yakakata ali luddawa oba ali mu mbeera mbi oba yadduse amanyi obudde obusinga bamanyi okwerwanakoko bo ne basavaivinga so tetumanyi oba naye ali mu mbeera mbi oba yadduse naye nga byonna byonna bigenda mu maaso agava ekalangala si malungi agava ekalangala si malungi waliwo kandidate owa Nuupu eyawambibwa okuwambibwa kwa kandidate waffe mukulu Muteekanga Mukalazi ku kyalo kye bayita Mirindi mu constituency ya Kyamuswa era eggombolola erimu baliyita Kyamuswa County mu district ya Kalangala kitukanze nnyo era tukivumirira nnyo because chairman Muteekanga Mukalazi y'omu ku bakandidates baffe Kalangala eyo era yafunye kaadi yaffe eya NUP abadde n'enteekateeka ng'agenda kunominatinga olunaku olwaleero mawulire ge tufunye yawambiddwa ekiro ekikeesezza leero ku ssaawa 3 basajja abannamagye nga balina emmundu empitirivu ne basalako amaka ge ne bamuwamba ne ku ssaawa ya leero tanategereka waali. Chairman Mukalazi Muteekanga y'omu ku basajja ba mobilizers abalungi era y'omu ku bataka abamanyikiddwa obulungi mu ggombolola y'Ekyamuswa. Ebikolwa ebyo tubivumirira byatandika mpolampola nga bitandikidde ku level ya presidency ne bidda ku babaka ba parliament ne bidda ku bachairman ba districts ne bidda ku bachairman b'amagombolola bigenze ku bakansala kati bituuse ku LC1. Ebikolwa ebyo tebiraga bugunjufu naye ku sayidi ate yaffe abalwanyisa obwannakyemalira byongera okwanguya omulimu gwaffe kubanga waliwo abamu abadde balowooza nti obwannakyemalira tebuliiwo era nga balowooza nti Museveni Democrat naye ebikolwa bye bizze biva waggulu ne bikka kati bituuse ku muntu wansi muntu asembera ddala owa bulijjo. Ebikolwa ebyo bifuuke emu ku nsonga ze tulina ku lukandagga lwaki tulina okulwana kiro na misana okulaba nga gavumenti ya Mzee Museveni nakyemalira nga tugikuba ettale eveeko tufune gavumenti ey'abantu etegeera bannansi ekola ku lwa bannansi era ng'ekolerera bannansi okubeera obulungi. Gavumenti eyo gye tulwanirira nga tukulembeddwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine. Era ebikolwa ebyo tebyetaagisa mu kyasa kino ekya21 mu kyasa ekya21 ng'okyasobola okukwata omuntu n'omujja mu maka ge n'emmundu n'omubuzaawo abantu be nga teri ategedde teri amanyi musango gumuvumisa okunominatinga ku kifo kya LC1 okubukulembeze bw'ekyalo kimu. This is not so bad and we condemn it. Era tukyakola ekisoboka kyonna kulaba nga tutegeera chairman waffe Muteekanga Mukalazi wa gye yatwaliddwa n'ebyo byonna tumaze okusala teams zirabike nga bamunominatinga because etteeka likkiriza omuntu okunominatinga in absentia. Era tujja kuba tubawa updates nga bwe binabitambudde. gava ekalangala Muteekanga Mukalazi ono nga abadde kandidate wa NUP anti tuli mu bululu bwa LC naye mbu yawambiddwa. Jjukira wano eno juzi gundi yavaayo n'agamba byabakama nti mu kalulu ka LC kano abavadde eddembe mukanoonye mukalonde ate musigalewo mubale akalulu kammwe naye ate n'abantu abaagala kuvuganya ate babawamba nga bukyali binaggwa bitya. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakubeera tujja kubanga tugakutuusaako nawoli wonna wosinzidde kugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi ekkalira nywera buli kye weetaaga okuba nga omanya wano wokka tujja kubanga tugakuwa
era tujja kubanga tubikutuusaako bingi nnyo ebigenda mu maaso era nga amawulire mangi nnyo agatambula tweyongera okuba nga tusaasira abazadde n'essomero lya King David Junior Primary School Endeje essaawa ya kakati abaguddemu nabe dayirekita y'omu ku abo abafudde ate abaana 19 abalala bakyapokya n'ebibundu. Mukama Katonda yeyongera okubanga abakwatako basobola okuba nga basukka abafudde Mukama myoyo gyabwe agiramuliza ekisa.